Nkwanirizaako omulungi ali ku Spark TV osibyo tya ssebo osibyo tya nnyabo osibyo tya maama bataata mbeera nkwesunze ntiimu yange nga tugamba Sunday etuukadde tujje tukuweereze programu ekuzimba ekwongerako ate ng'ekusanyusa. Okay, nga bulijjo tuli ku Malakai Eco Lodge esangibwa Ekitende era nga gwe omukyalo oba omwami yandyagadde okuwummulamuko ogenda olye ku ssente zo ekifo ekisirifu parking nga zi green yekagga olengera ebyokulya n'ebyokunywa ebisufu enabeera Malakai. Genda ku website yaabwe bookinge gwagala okumalayo ekiseera ekinene gwagala okukola omukolo oba yagala ebyokulya Malakai kyekifo ekituufu w'olina okujja. All right, nze Jose Naji, the most wanted, the international bay, era nga munange sirinze kakushonga bulijjo tubeera n'omugenyi wamone ko host wange, beautiful Rosette Tendo. Hi Rose. Hello. How are you? I'm good. That's good to know. Nange mbabuzaako abali ku Spark TV, Spark Girlfriends nga bulijjo bwe lwa Sunday tubeera tutuninze. Rosette Tendo, the Queen of Peace, omukyala matovu waneeno. Yeah. All right, omugenyi gwe tulina olwaleero bannaye simanyi ye njogera ntya nze eno show yaba toopu so tulina toopu mu kizimbe okitegeera tukwanirizaako ssebo mbadde nsawo yanjiri omulaba Spark Girlfriends olwoteyongereyo. Neyanza nnyo amanya n'eddoboozi Nsuluga Shafik Ali, Commissioner in charge Kampala Central Division. Anange ndimu esiimu nnyo okubeerako n'abaana bato wano abafaana obulungi mukyalaani Matovu. Mchala matovu omubwati. Omubwati. Nange ndi ready okubeera nti at least to interacting tuleta ideology tuzimba tulabe kituzo okuba nga twogera ku programu eno ku lw'obulungi bw'ensi yaffe. Kituufu ekyo. Omwami gwe twogerako ebitiibwa byonna byogedde RCC we Kampala mwami Shafik gwe tuli naye nga tugenda kutanya ku nsonga z'eddiini. Mu ggwanga lino lyattu erya Uganda n'ensi yonna okutwaliza wamu ensonga y'eddiini y'emu ku nsonga ekulembezebwa ennyo era nga munene tuyinza kugibuusa maaso era ekwatibwa mu ngeri ya kikugu nnyo esi ekintu ky'olinza okulumba ate n'omala gakirumba mu ngeri eteetaagisa. Wabula ate mu ngeri emu oba endala tusanze abantu abagenzi ne bagwa mu mukwano ne batandika okweyagala ng'enzikiriza balina zanjawulo era nga basanze okusoomoozebwa oba ebirungi eby'enjawulo yadde balina amadiini agatafaanagana. So gwe mulamu gwe tulina mu ddiini olunaku olwaleero nti ojawukanayo madiini eri abaagalana birungi ki oba kusoomooza ki abaagalana kwe balinza okusanga nga tebafaanaganya madiini. Ngenda tandika n'omugenyi waffe olunaku olwaleero mwami Shafik. Enjawukana y'omadiini kantandike nakubuuza okikirizaamu omuntu okera ku makyana ayagala omusajja oba omukyala nga eddiini yaabwe tefaanagana? Kati tuba tuconnectinga eddiini ne tuconnectinga ne love ebigambo biba biri bya njawulo naye nga byerinaanye. First of all, we'd first define what is love. Omusajja yayogera ku love Jonathan Kaheye when he wrote about love bambuuza what is chi? Love. Simple, wide and big and large yagamba love is a state of madness. Really? Kika kya ddalu. Love egy'omwana mu nnyumba y'ettegula n'agenda mu kasiisira. Bulungi nnyo nga teri amukase. Omwana n'akuwa gundi mbu 6 pack. And got 6 pack and now 6 cars, what do you want? Kati if you have to consider, but what we're considering kintu kya love. Ojjanga yo nofuna definition of the word love. It's the state of madness. Kika kyaki? Kyaddalu. Yes. Simanyi baseze ekitambo kibakwata batya? Simanyi fe abasiraamu waimaani ennyingi ennyo ebeera etya? Simanyi omukristiani ow'amaanyi ennyo ekitambiro abamu atya? Yes. But all I know is love is a state of what? Madness. Kisobola okuva pawalinga omuntu yenna in any way. Abanene nakakana Shafik golaba ne balwamufukamiza. Olimba naawe. Golaba ne bakama bangu wala bakola ki? Abafukamiza. Chovala omuzungu yagamba nti buli maaso g'omusajja buli musajja w'amaanyi wabayo n'omukyala ki? Emabega. Yes. So ekibuuzo ky'ombuuziza kirungi nnyo. Soose kubuulira logically nti love kika kya ddalu. Definition ya love. Then njagala kubuulira nti kikkirizibwa okubeera nti omuntu asobola okuba nti agwa mu laavu n'omuntu batafaananya ddiini as long as terms and conditions apply muzikanyizaako. So wemala okuddamu ekigambo ekyo nti kikkirizibwa
waliwo ebintu byateeka ku madiini ag'enjawulo agakugira. Bayibuli njiwa ekitiibwa nesigimanyi. Of course Quran ngisinza era njikola ki? Ogimanyi. Waliwo embeera nnyingi nnyo we bakukkiririza mu ddiini yaffe ey'Obusiraamu okuba nti osobola okwagala omukyala atali musiraamu. Ku sayidi y'abasajja. Nsubuga Shafik Ali omwana gwenzaala mu Harriet erinnyoloza bamwani. Shafik Ali Nsubuga Ali ki? Kati ate Harriet sorry ate Hajara omwana gwazanye mu Peter bamwalinnya ki? Erinnya Peter. Simple logic. Yes. So you can tell nti omuzungu yagamba you never share light and darkness in one room. Okay. Tosokwa na nzikiza na kitangala mu room ki? So Obusiraamu bwatukkiriza ffe abasajja openly okuba tusobola okufuna abakyala. Ne bwakugira ate abakyala baffe abaana baffe ate okufumbirwani lwa nsonga nti ffe tuzaala ndoza tweyagaliza. Kidda ku saidi yaffe. Second, emisoso mingi egiri mu madiini ne Obusiraamu bulina restrictions ezitavaawo. Ezitakola ki? Ezitavaawo. Si mbubi ng'ebyokunywa, si mbubi ng'ebyokulya, si mbubi ng'ebisalibwa. Kiri nomo Harriet okuba nti omuwasize waka niye yagadde okulya enkoko. N'agamba asikaali awo nti nsaliraako enkoko mu ki? Kati gw'ogenda kuba okomyewo kiro olya akakokoko, but at the end of the day eyakasazeeko omutwe yabadde mu ki? Si musiraamu. Kati ebintu such things bye byokka byolina okutunulira nnyo n'okwetegereza ndowooza n'obibuulira munno inojjani nti bw'oba tutuuse nga kuli kusala ekintu. Noonyayo omusiraamu akole bw'atya akikola bw'ati. So ensonga endala there is a difference between believe and belief. Okay. Manyi nnyo mwemanyi oluzungu mwe baana mmwe. Believe ne belief. But we are here to learn from you. Kyalibadde ki olukitegeera otya ekyo? Ali ku ddyo mukyala matovu. I know. What is the difference between believe and belief? Okukkiriza n'ezikiriza. Thank you so much. Jatambulanga nawe. Byanjawulo bintu bimeka? Kikiridde bulungi mwami wange. Belief yo. Yes. Belief is for all. Yes. We can believe as Muslims, you can believe as Christians, but you have your personal belief. Yes. Chobola ososanga omusajja nga Muganda, nze actually I call myself nze ni Musiraamu omuganda. Siri Muganda Musiraamu. Byawukana bitebe. Byawukana kubanga nze nga ngenda okujjena ebyennono soka kwebuuza ku Busiraamu. Musiraamu omuganda obusiraamu bw'osoosa. Obusiraamu bubeera wano. Thank you. Ennono yange nengireeta nengibuuza kituufu bw'ensanga emmese mu kkubo kiba kisiraani nzira yeeka naye nga tebampise kumpa ssente. That is a lame belief abantu gye babeera nazo. So eno career topic yayo njagala kuteeka setting a precedence nti buli w'obanga ne ideology mindset change kintu kikulu nnyo mu bulamu bwaki bw'omuntu. Gwe kyoyingiridde okitegedde otya? Oli mu believe, oli mu belief. Ekyatambya abasiraamu kuwasa bakazi bameka? Bana. But you're also one day going to marry one problem of yours. Obere married to one problem. What you get a problem? Anti kati goyinza okugamba nti abasajja abawasa abakazi abana bali bubi nnyo. Naye gwe Katonda najja n'akuleetera ekirabo ky'omusajja ogwo nga alimu munaana nga talitegeera. Ngalimu ebizibu munaana. Galawo sijja kuggulawo sayininga sijja kusayininga njala kuyimirira. Ekiraazuuka bukoze eki? Bukedde. So ensonga ya love n'eddiini bitambula bimeka? Bibiri. First of all, my first opinion andibadde ngamba nti ekyandibadde ekisinga okuba authentic oba ekintu ekiri ekirungi on table kwe kuggwa ku mukazi musiraamu si musiraamu naye ng'alina eddiini. Thank you. Ng'alina ki? Alina eddiini mu ye alinamu Katonda. Ng'alina gwe ko kitegeera siri musiraamu. Njagala osanga omwala omukatuliki. Omwala omuki? Omukatuliki. Nga mukatuliki sirinnya. Omusiraamu ojje omugaye nkutwala. Oliraba ensi. Oliraba ki? Chameleon yasaaga mu busaazi nti ye Gaddafi. Badde bamuzaayo n'asoma omugigi. Bamugase otwo wabitegeera. Yesebo. Omwala we Danira ne bajja abagaza tebamukola ki?
ne bamukima. So much as it is allowed, naye kirimu ebintu bingi nnyo ebikigenderamu, mulimu ebyokwegendereza bingi, mulimu ebyokwetegereza bingi. Love etandika nga it is centered for two people, ne tufuna emikwano ba advisors, ne tufuna company, ne tufuna siblings, abaana. Olaba nga love wezze, tutandika tuli wano Mukyala Matovu ndoza Mukyala Matovu tuli ku business. Matovu saba tonyiga. Tukolera abantu. Yakuddayo netonda. Kati Mukyala Matovu tuli naye wano. We are deeply in love. Okay. Tumala mu love, tusentalinga goals zaffe, tugamba I think you should shift from your home to my home. Bwamala okujja ewange, atandika okutegeera the do's and the don'ts eza Shafiiki Ali. In the due course of all that, tetunaba prepared bulungi. Ate omwana akoze eki? Azze. Ndi lubuto. Kati akagamba ako ndi lubuto. Kalina minzaani yaako mu matu akasooka mu maaso g'omusajja. Wano omukyala alina okugamba nti ndi lubuto. Akutulira face nga akigamba. Era jakula abatuwuliriza mwenna. Allah yatonda abakazi nga they are more wiser than men. Really? No. Abakazi tebeerekereza. Abakazi balina obusungu. Abakazi bali benjinga. Yenjawulo kekola ki? Eriwo. Ne abakazi they are wiser than men. Example. Omwana nga wazadde omwana ono. Wali tujja kudda wali. Naye nga wazadde omuki? Omwana. Shafiiki Ali ne bamukulekera awo ne bboto y'amata n'amazzi aganyoga n'agokya obusuuka ne biki. Omwana asobola okukaaba okuva ku makya. Naye omukazi dakika bbiri obwo bwoka. N'afuna akanyaanya n'akola ki gwe n'obutambuza kyalo. Omwana muwadde amata agaganye. N'omusolo n'omuza ku mutwe. Omukazi ago mazzi gannyogoga. Oyakaaba njala kati awo. Njala. Interpretation yeyo. Katonda ajua baki? Bakyala. Second. Yes. Omukyala era w'eggwanga gwe njogerako ye yekka gwe balekera 15,000 ewaka n'oli emmere. Fe okeera nazo. Ab'ennaku zino. Okoma ku kyenkya kyokka. I'm telling you, I'm talking about a woman. Ab'ennaku zino mwe manje mwava. Zejogera bali abeera abatalaba sipaaka. Abatalaba sipaaka. Abalaba sipaaka baakyusa. Njogera ku mukyala gwe balekera omutwalo gumu 10,000 meka. Ekyemisana n'ekyeggulo ne birabika. Ne birabikawo. Ate nga n'ekyayi. Naye gwe bagamba nti kati kwata omutwalo gumu 2,000. Gutetenkanye. Osobola okugenda n'oconcentratinga n'ogula ennyaanya za 10. By the way, naye omukazi asolomanya nti akatungulu aka. Kafumba enva ne zijja. Garlic. Mashallah. Omukazi baki? Bagezi kati. Okimanyi waliwo omusajja, abasajja abasinga asobola okukeera ku makya n'atwala omwana out. Mpaka omwana oyo mutambuzeemu. Ogenda okutuyanga asipeniza emitwalo nga 6. Kituufu. Naye kati mugambe nti omwana balina embalirira yaabwe ku baana ya lunaku lumu. Naye kati ate bw'otandika omubalirira buli lunaku tamusobola. Era n'omuwa omwana abeere naye wiiki abatatera kubeera n'abaana. Asobola ogamba simusobola omwana alya kakadde. Naye nga gwe alina zakulekera eno n'akulaga n'aziryako ng'ate entono. Ye muyala babe nange naye mwonoona saidi naye yo olunaku lumu n'alemerera okubajetingira omwana we. Kati ku nsonga eri Yesebo. gye ggambye nti olunaku olusookera ddala omukazi lwagamba ndi lubuto. They keep a keen eye. Ku reaction yo. Basoma amaaso gano. N'agamba Ali Shafiiki ndi lubuto. First of all osoosirikamu. Naye asootegera interpretation yo. N'amanya nti kimukanzeemu naye tulagawa. Kuba akigamba naye ye gwe Shafiiki oli ye Harriet. Akyalina okukola preparation z'okubika ne ku famire ye. Naye ayagala this company. Tusituka tutya kati okugamba maama nti Ali yankoze oluki? Olubuto. Kyokka ate mu kugamba olaze ng'olinganga weesiseemuko amawulire agatakusanyusa. Era abakazi abagezi asobola okukugula banaga naye mbadde ndaba tekinaba kiseera kiki ng'obusiro nga nawe ogamba it is true. Poliisi ekirowoozo nekiki ndowooza lwalivuddemu be bakyala b'osanga afulumye n'otaddamu mulabako naga omwana wange si wuwo.
bibino byogera nti kati abakazi bali more stronger because baraninze obulamu bwa independence nga bategedde kubanga bafuna abakyala baki abasajja abaki abategeera sagala bayita basirusiru naye batakola ki abategeera obulala era yensonga gye gambye nti difference ey'abaganda baffe bali abawala bafumbiddwa nnyo bapita naye ng'ekintu kyakulembeza kiri eki bwa aba ali bakola ki bafuna abakazi bana kati mwenna ababiri bennina wano mbaweddewo esinga obukulu ku musajja era naye nkweddwa y'amatovu gamba ayi katonda Ai Katonda. Ai Katonda. Nkusaba. Mpo omusajja ntegeera. Wait. Olwo nafuna eddwa gye tusoma. Ai Katonda akusaba mpo omusajja akola ki? Antegeera. Nego onoofuna omusajja akutegeera mugenda kuba mu ntalo gwe ng'okakasa birala yalaba biki ne as long as patana bombi babiri bali satisfied ku achievement ne goals z'omuntu ne structure n'embeera yaki y'omuntu. Men are wicked. Really? Omusajja osobola okugamba nti oli mweru naga njagala ku muddugavu simanya big nyashi naga njagala kufunayo omuserebende. Omusajja omala n'abeera nga datinga ng'atunulira ngalo n'ogamba banne engalo z'abakazi bazaagazaki oli omulala ng'ali kafeesi kwakola ki kwafira naye ng'olaba omusajja akudetinga ate atunula mabegeni uge omusajja ate ndi mu maaso ono ate akyuka maki alabe programu z'emega ziri zitya kakati ideology eyo muteeka okubanga mubiyingiramu nga mbitegeera twagatulireetinge wakati w'amadiini n'omukwano egyo tuvuddeyo wansi mba njagala mukitegeere ki mukitegeere nnyo kituufu kasooka tugendeko mukumbulako we tukomawo awo wenyini tugenda okutandikira. Enkokolisaayo nnyo mukumbulako omulungi ali ku Spark TV program Spark Girlfriends ekyagendera ddala maaso yakatweyungako tiina omulamwa oguli mu ddiiro ogugamba nti enjawukana mu ddiini erinza atya okukosa abaagalana obula nga nkujigiza ntuleko Malachi Ecology nga bulijjo nga gemaka ga Spark Girlfriends amaganzi otusinzira ntutanya ensonga ez'enjawulo ka Green Kerere koolengera ebyokulya n'ebyokunywa ebirungi ebisulo Wamne parking engazi go yandyetaaza okujja mu kifo kino eno genda ku website ya Malachi Ecology bagambe kye weetaaga ayina abagenyi okuva e Bulaaya nga bulungi bagenda okuwummulira babeere n'emirembe enabeera Malachi Ecology. Rose ngena tandika naawe olowooza nti nno ab'eŋŋanda n'emikwano balinza okuba ne pressure gye balinza okuteeka ku muntu kubaagalana abeesanze ng'eddiini yaabwe tekwatagana era kiyinza kubeerawo kiti? An example actually. Okay. Kulira. Kitange yaŋŋamba. Tekiri personal temukitwala. Kidda ku buli maka ge wakuliramu. True. Kati nze amaka ge nakuliramu taata anzaala musajja mu 70 mukadde wa kkanisa. Kati ffe yakula atugamba leeta ow'ekigaali leeta owaaki tondeetera omusajja atali muki mu 70. Okay. Naye bwe twakulanga tiyakiteekangako nnyo nti nno bw'omuleeta amugaana yakiteekangamu nga tukula kati gwe bwakulanga ne weronderawo akusanyusa takusanyusa wala abafumbi ate ba 70. Naye nalabamuko obuzibu abaafumbirwayo nga si ba 70. Ojje wa kitange tugenda kukola okuhinjirwa okukkiririza mu birala oyisa ekisa ky'omwenge atange ta-receiving mwenge twalaba abantu kale wabeerawo obulombolombo obw'enjawulo obubaawukana nga batukeesera nga baagala kufunamu buzibu ne mu mukolo mwogera ebyeno kati gwe ogamba bineeno n'ekirala abaganda bange bafumbiddwa abasajja be twawukanye enzikiriza ndabyemuko obuzibu ojja kumusanga ng'atamiira kubanga ffe tetunywa mwenge we don't do pork kati omusajja atamiire ajje kalica yaffe yes kalica yaffe abasinga batami sorry to say abanyankola abasinga banywa omwenge ate guli omubi kati ng'omusajja omusanga nga munyankola atesemu n'omwenge bana batuula n'agwa ne ku kkubo kati wabeera ebintu ebimu nga bitu affecting aliraga manze banange era bafuna issues nze omusajja kuba wakanywa omwenge biti some men baba ne arrogance eyo ng'asaana okugamba poko yiyo gifumbe
Really? Yes. Yes. Kati omusajja jjuki ali mu kaneno, I'm the man in the house, please. Yes. I want to do both. Zembazales, and that's it. So basically, they were so challenged in life. Kati nze bwe nakulanga ne ngamba no, I don't want to go through that. Plus, I would katonda wa mumpa ng'alina bye njagala nga wansikiriza yange well and good. Naye ne bennagezangako okudatinga nga siba 7th day twafunangamu obuzibu. One, we believe in marriage, that I'll go to the church bangatte. We believe in one woman. Kati bano basajja baffe abaisiramu muzikiriza that I respect would tell you otherwise. Kati nze nafunangamu obuzibu ng'ate abasiraamu bonna bangwirira nga simange gye tutanywa ebitaimu ebifaanagana kati nze nakwandibanganya abasajja abasiraamu naye nga kufaanagama nomyawo nesente bazifuna mangu kyogereko totandika abasiraamu nesente baliwe bati by the way wallahi ebyaddala for that I respect katuna inamu naye simayina kumanya naye nze bye nayitamu kati nze mpulira essanyu nga ngamba wanyi matovu tufukamye tusabe nga akitegeera omwami wo mu 7th day. Definitely. Nice. And from a family nga nabo ba 7th day kati kyawukana osobola okufumbira omusajja nga gwe muri ba 7th day nga family si ba 7th day nabyo kirinamuuko ekirala bo basanga balinamu empisa embi manyi ebyo ebintu by'eddiini abantu bakwata empisa embi ne bazeerimbika mu ddiini nti nze eddiini yange kati ne bakulyamu nnyo obujja bangu regardless n'abaganda bange b'entundu yange tebafunira basomedde nga they are peaceful at home nga sibalinaako buzibu as long as omuntu ayitamu lugezigezi na mpisa zembi nga yeerimbise mu ddiini so kati nze kinsanyusa nnyo okulaba nga njagamba omwana wange tugende ku chachi era ne tugenda ku chachi sinti ate kuba in my life I can never see my son go to a mosque. Ngayingidde omuzikiti. God forbid. Kakati nfumbira omusiraamu. Kati nga wagambye nti awasa tendo atali musiraamu. Kati simanyi oli haji tunatu. Haji. Bawira abana. Nedda kya haji kye. First abagenze Mecca ye haji. Wabana ye haji. So simanyi tegeeza kati tosaako ng'amazzi omwana wange omutwale mu muzikiti. Kati waliwo abakazi abamu nga naffe batukuzaamu ne kano omwana wange agende ku asile pathfinder master guide biki ebyo mulabe ng'akumba ate temuyabudde bw'abaana kati nayo buzibu abasajja bano eno ng'ogyeko abayisiramu be naye abagezezzaako nyina watalina nnyo obudde bw'abaana lisita afuna gy'amwalocatinga naye abasajja asobola okuba ng'omwana gw'abeera naye full time naye ng'ate ye ayagala amuteekemu empisa z'omuteekamu ndala naye ezize endala kati mwesanga gwabeera naye nnyo mu training bidala taata ajja mulaba ku Sunday lwafunye obudde kati just imagine wabeera waawo ko obuzibu obukuubagano obubeerawo mu ekyo kituufu okwongerezawo ku nsonga eyo ekituufu kiri nti nzikiriza buli muntu amaka ge yakuliramu abazadde ba buli family balina engeri gye bakukuzamu maka nga bagamba oli wa ddiini eno I for one nakulira maka ga musajja mukatuliki bano abakadde b'ekkanisa z'abakatuliki okitegeera batula mu maaso tamisinga Sunday ge maka mwe nakulira so omwami ng'oyo aba agenda kukuzanga kugamba oli muwala we tundeetera n'omusajja omulokole tundeetera omusiraamu tokola bwoti but ekyanjala okukitange newankubadde nga nandirowooza nti n'ebigambo ebitabyogera ndabi bakulu bange ng'oli bwakera ku makya nayita omusajja omusiraamu agamba tewali kyakikolera ye musajja gw'osiimye naye kati ebibuuzo ebibeera wano eno nti omwami bw'anaabeera agamba okole bwoti ng'ate ye akola bw'ati ekitegeera kati twesanga mu mbeera nti ennyambala y'abakyala basiraamu ndala naffe abatali basiraamu ebiseera ebisinga ennyambala yaffe ndala kati mulimu abantu omuntu okwagala okumuggyamu kiri kyamanyidde obulamu bwe bwonna bwonna otandika omufiidinga ekirala bw'oba omusajja nga ggwe toli mugumiikiriza nnyo ate oyinza okwekanga ng'omukwano oyagala kuguvaamu obuvi kubanga omukyala nga ye ayagala kwambala mpale buli kiseera kyokka ate gwe omugamba tandika kwesaanika nga Najima Najima nkubyokutta olina bbanga osibye akakaaya mikwano gyange bonna abasiraamu bemmanyi bambala nga Najima actually told her last time
bambala ngoye ezo ya in ya out baba besibya kati olirengera nviri zaabwe kati I for one yakuyira mu makanga enviri zitambulira bweru my sister ate kati bw'okateeke olwo balaba nga basibye enviri bambi nti ne wabeera asibye era agenda azisibako akakayo omwami w'eka yalina okuziraba tebatera nnyo okubeera n'abantu ba jewelry okitegeera accessory oyo omuyitirivu okitegeera kyokka ate nze mmanyi nti no bemba tubayita aba pimped women abaliwa abeddaabiriza buli wamu okay nze ate mu ngeri yange gye nankirabye njagala nyambale earring njagala nyambale sikati yange oba nyimpinga oba mpale yange empanvu ng'eyo kyokka ate omusajja ayina bwe yandiyagadde okundaba so kwasaganya embeera z'abantu ababiri mu mbeera eyo so omuzadde alinza oba agenda kera ku makyakiriza agambye nti Jose it's okay genda n'omwami gwe bayita Ali naye onoomalako n'empisa z'abantu naye ekituufu kiri omusajja agenda kukyusa nnyo era kimugira bwe muba temwebeereddeemu musobola okulemerwa zo nawulirako nti ate bambi basiraamu era nabo okukkiriza okuwasa omukyala atali musiraamu nosooka n'okyuka kati ensonga eyo yes busiraamu okuwasa omukyala atali musiraamu kikwetaagisa okuba nti ogenze north south east west kyekyo ogenda ebuvanjuba ebugwanjuba nga mukubo mutosanze mukyala muki musiraamu kulwaki kugamba onoonyeza babuze era nga buli mu ddiini nkibagamba mwenna tetwandibadde na questioni twandibadde essaazo tugamba nti mubusiraamu beeyisa batya oba mukatuki bakola ki beeyisa batya naye kati omulamwa gwa leero guli clear nti kizibu ki ekiva mu kuba tufumbiddwa nga eddiini zaki ekitegeeza olwo discussion that's why eno topic ekola ki weri omuntu yenna nga alina sober mind yandibadde agenda ku muntu because okuwasa oba obufumbo is life destiny balubeerera life destiny kyobola abanaffe mubasiraamu tugamba nti abakazi ababiri abasatu abana balungi but it's better to be with one woman wife era bwe busiraamu yes so no option weri let me put this clear on air it is not authentic gamba nti buli musiraamu alina okuba n'abakazi bameka first of all omuntu yenna okuba n'omukazi asukka omu oteeka okuba nga olina obusobozi naye obusobozi asajja babitegeera bulala afuna miliyoni 3 nalowooza nti be bakazi abameka abana mbuze ina capacity ezimba eno ennyumba yasooka ability to make that person happy in the night and during the day so ekyo ekisookera ddala oteeka okuba nga you can satisfy this person here no satisfy nga naki obusobozi bwa sere ne busobozi bwa in the night si byagamba bino bwate netonda banva basumaiya kati ate nva ate simanya nva wafuna baki bawa halima ate nva wagundi ate nva wa sauda soko mpe panado wange oyo mugongo gwange ogukanda gwe ssebo oli wa mukazi ki omugongo gwange ogukanda sewa abaloobi muterekeemu abaana b'abendi tebasuuza nga bakola ki nga batunula olaba obusiraamu bwagenda ku kintu ekyo naye bwalireetinga okuwasa omukazi asukka mu omu nga tukingiriza bwenzi era ogenda okulaba nti omusajja omusanga n'abakazi bana and he gets rich more than one boyfriend ali ku apartment ayingiza baki by the way muli bubi nnyonnyonnyo banne I'm telling you abavubuka ku apartment kibakoledde batuninga ennyumba nebeeranga disco wait akatala ka blue purple red orange gwoyingidde olowooza osigalawo ng'alinamu akatiro mweyalenga ku buliri mukebere wansi w'obuliri mujja kusangayo nnika z'abantu basitegulako jja bannanga ate kati oyagala tuleetera ate nze ndi RCC nnina okukuuma abantu n'ebintu byabwe amazima era kambabula ekintu ekituufu nina mukwano gwange yankubira essimu ennaku ezo ye it is true so amuliviringa nangamba RCC nkimanyi mukazi wange mukwano gwo nenyamba obufumbo bukoze eki buweddewo byabadde bitya badde etinga tebewasa bewasa naku ebyagenda koma ogenda mbeera eno n'eno kati nduza gayi yalinga ategula ng'abeera n'omuwala waki kati weyagenda ku peegi okuggyako obuyonjo bw'omukyalo obuteeka wansi w'omufaliso kumbe waliyo emiteeko gya nikaazi 3 bantu banjawulo kateeka wano omuteeko gwo naddira emirala nateekawo muki kati oli we yajja naga kazzeko ki
nikaze yateekako nikaze Akbar kati omuwala agenda okwetegereza nagamba ate ssebo zino empale tezaane mukwano gwange ti bali nagamba Jamiru oyo otajja wano alisa bakazi be wano yagenda okujja oluuto ey'okubiri era yaleeta ndala naye nga lyazaawudde so buli kintu kyonna one okisabira Katonda ekintu kyogenda owangalira mwakikweremu emirembe n'olugendo etuliko n'embozi etugwirako nyonta ya bannayuganda era nze ensonga gye nsinga okugambira one bwe teeberezaako kyabaita sense of belonging olowooza ndi musiraamu ono Museveni side abaana abo bagenda ku belonginga ludda taata ayingira muzikiti bagenda baawo kyetu anti kati gwe ekyo okyogera olabeka olina wakututteko oba type ya musajja gy'ofunye naye kati oyo musajjawo agenda okuba ali naga bagenda kubeerawo ku kikumi osangako kuba simanyi teebereza kati naawe omusiraamu muwala wo n'afumbirwa ogenda okulaba omwana wo ng'amuleetedde mu keesi yafudde ng'omaife keesi otuzifaananira nga bataddemu omuntu okitegedde ffe tuteekayo sanda kati w'okitegerera ekyo kwe kulaba omwana ng'amuleetedde muki mu keesi kati negative forces zijja nnyo mu families twamugamba buli mistake gy'okola nga muli baddiini za njawulo wakirabira abasiraamu balina obuwasa kati ate ogamba omukazi tasulako omusajja abo benzi bwekibanga nga kiri mu personality yamu okuwasa kirala n'obwenzi kiki naye oli agendaga perspective twagambira abasiraamu bwe batyo abasiraamu baki tolina kyotukola ki kaba maki mazigago so olina it is two way traffic olina okubeera nti naye ate osanga abantu munnaye bonna nga gye bali ba freelancer ng'omusajja ayingira omuzikiti nga nono ayingira ki ate n'akakulu akalimu tekikkirizibwa kubeera nti omukyala akola ki akyuka ku lulwo akyuka ku lwani alina kukyuka ku lwa Katonda ekitegeeza n'omusajja nakyuka ku lwaki naye raavyo kasita emufumbafumba n'aganze Patrick abasajja bangi abalamu abasiraamu mawulira mwepankapanka mwafumbirwa ebyabalisigera byogera kusibimanyi naye omusajja agamba inafumbirwa musiraamu kati kansokede kapoko kange nzire ngakoze eki yo poko tojimujjaka agenda ku poko joint nakola ki kyokka yina dda n'akukisiga yarabi thank you so much kati agenda mukumbula mu kkono olwekyo batukamawo otugenda okutandikira nkukulisaayo nnyo mukuwummulako omulungi Alex Pac TV tukyagendera ddala maaso programs pa girlfriends kwoli era nga njagala nkujjukize nti ku Malakai Ecolodge eyo ngenda kugiyimba mpaka kuwulira bubi mpaka ngoze n'ogirambula n'otegeera nti bane omuwala wa Spark ne bwagiyimba ddala byayimba bye bituufu tulina omulama oguli mu ddiiro ogugamba nti enzikiriza erinza atya enzikiriza y'amadiini ey'enjawulo butya bwerinza okuvaako engeri berinza okukosa abaagalana njagala ntandike ne mwami Shafik Ali omanyi buli muntu abeera ne identity buli ddiini erina identity yaayo ge mazima nti nno bagenda agamba nti abasiraamu bambala entalabuusi empale ziri bwe ziti oba amakanzu agali be gati abakatuliki bambala esapuli amadini amalala ndoza simanyi bo bambala n'ezo ddiini ebimanyi genda mu kifo ky'omuntu nga mulimu sapuli bannange okugenda kyo essaawa eri eyo ekiro gyoyogerako kwegamba nga Katonda akulaba direct sapuli yokka yanemesa emikolo ogitwala Katonda akulabira wano mu kifuba bakayita batya kukabiina tekabeera kukabambala ku mikono and I think omusiraamu wati osobola okugumugobesa ng'ekitiisa bw'osanga omusiraamu omutuufu ate munaba bakabiji tebakajjaamu era n'obujulizi kwabula olabe Katonda akulaba nenu nga bakwabula bulijjo ne Yesu wano mu kifuba bamukwabula naye nga naye akulaba bamuza nabbali bamunyola ne bamuteeka eno kati buli ddiini eyina egikiikirira oba identity yaayo
kakati ekizibu ekiri mu mbeera eyo nti bw'onoogwa mukwano n'omusajja oba n'omukyala nga temukwasaganya nzikiriza olinza okumaliriza ng'oluuzinze identity yo. So kye kinjagala otanyeeko omwami Shafik Ali okusoomooza okuli mu mbeera kati nga ggwe mwami Shafik Ali ofunye nze ndi mukyala mu Katuliki kale ngembuninze mutatange taagala abasajja basiraamu kati mbolo olina otandika ebyentalabuusi n'ogikweka toyiddamu na kujambala mpulira ki gy'olinza okwogera ku mbeera ng'eyo? Ekisookera ddala nga bwe nagambye nti nze ndi musiraamu omuganda. Siri muganda muki musiraamu. Love weeri naye Katonda wange agamba ki? Because I was there before nga ggwe toliiwo. Katonda yalina emiterero gyonna gye yayisa abazadde bange okunteeka ku ki? Ku nsi. Siri sure any person is called a human being. Human stands for all. We are all humans. Owe Guru, human. Owe America, human. Owe Nigeria, chi? But being is your nature. Tebayiza kujjamu. It is automatic na tunyigira wano nzo mulanga unatuya nyenyindo nga gute kisobola. There are some people nasomanga n'omwana nga akomba kuluki. Olulimi nga lukombya ku. Galuwanvu wewe. Nga lukomba kugundi. Wali omwana abeera awo akwata oggulu n'akuteeka ku muki. Kugundi naye sanze. Ku byuma awo. So kakati ekyo kyombuuzizza kyambale kigende mu ideology yo. It is very normal era kya butegeevu okubeera nti gwe naye kyoyingira okikola ki? Okimanya. Kubanga omusiraamu ayambala Najima oluwakoze ki? Yes, Najima bw'ayambadde. Najima wayambadde. Kati ate gwe ogenda kuleeta mini waka. Kati kimanye wano mu process yonna tulina culture behind us. Tulina obulumi bwa culture, tulina obulumi bw'eddiini. Kati culture yo kyangu nnyo. Nze ndi Muganda nnyo ya Mulawanda. Nze ndi Abanyankole bange bano batamiira sinjagala Baganda batakola ki? Kati era Baganda wodde eno ojja sangayo ŋŋambo. Osanga omusajja nga Muganda naye ng'alina olugambo. Nuka kati gwe oli mukazi. So gwenga wadifininze bali. Nze nga nagambye ekirala abasajja kyoboolaba nti Uganda alibadde mba TikToker nga bakazi bokka. Naye kati la majority y'aba TikToker nga baki? Ali naye yeekuomba emimwa, ali naye akola kayimba. Kati ze neebuuza kati ne ŋŋamba kati nanga ntudde mu ddiiro. Omwana wange Allahumma ikfini bima shiita nsaba Allah akiteeke waki? Wala. Nga baŋŋamba naleese TikToker. Ndali tomanyi oli ye top mba TikToker. Nga mwana mulenzi. Nga mubuuza muneyo business ki? Ogwo mulimu nga ndaba gwa abawala n'akola advert. Kuba TikToker yandibadde advert ku ma TV. Kyobola nti abazifunyeemu balina project ze batambulizaako balanga engatto ne waliwo oli ng'agenze personal mu bantu. Gundi baŋŋambe yagudde eddalu baŋŋambe gundi yawedde ssente kati gye mirimu si gy'abasajja. N'amukola agagambo mbeera bwetyo. Naye ate Baganda baffe n'emirimu giba tegikola ki? Tegiriiwo. Nsobola omugamba nti ate at least oyo asinga omuki? Omubbi era nagamba nange lwabutaba na mirimu naye ndi engineer. So nyambala ekifaananyi ekigamba nti gwe olowooza kyafekitinga kitya mu mbeera y'eddiini okubeera obulamu bwa bulijjo okubeera nga ono Peter ono eki ono Ali ono Mariam. Ekisookera dress code egenda kuba nfu. Ekyokulala mu mbeera z'okulowooza mu bintu bya Katonda omusiraamu asala emirundi emeka? 5. A woman is a strong weapon at home. Ffe tuwasa abakazi nga ffe batalina mukazi omu nanze. Ekisookera ddala ogenda kuddira obulamu bwo obeere nga tolina kuzuukusa okusaala. Owasiza kijjukizo. Harriet tayinza ku anti myamuteri. Tagina kwerabira. Omukyala azuuka okuwa kyayi. Nze nina gye nsula ewange saagala kwogerayo. Tebampa kyayi nga sisadde subuhi. Azuuka ku mmeka? Ati omusiraamu yenna azuuka saa 10 otokuba ng'oli bweru kuba Katonda by saa 10 Katonda asirika malayika nebuuza baluwa bansaba mbaanukule. Owulidde Jose? Bakusanga gwe weebasi. 10 ye only reason aswai abasiraamu bagaggawala. Bino byenjogera byabula Katonda buli ku makyala Bayibuli ne Kurani beegatta. Asindika malayika ne zikka mu nnyumba zaffe ne zibuuza baluwa bansaba baanukule. Okitodde? Lwaki ogamba forgive us our daily sins and deliver us from evil. For thy is the kingdom. Mwene mugisaba mutya?
Give us our daily bread. Our daily ki? Bread. Daily bread ogisa. Lwaki osaba daily bread ku saa 5? Olwo ogirya eddi. Benayisa kumache bagikuwa mu lunaku taata gw'osaba daily bread. Okay. Kati daily bread, give us our daily ki? Bread. Ogenda gisaba sambeka. Gw'olowooza oyagala kulya kyanca ssaawa mmeka? Gw'ozuukuse ssaawa 5. Osaba yagabudde. Yagabudde da true. Yakawuza eki? Yes, yabatadde nabaga kati mu. Yabatadde kubanga abakedde bagambye kigambye nti omusiraamu okuwasa omuwala Mariam nga tasaala nga takola ki? Nga tasaala ngera tamanyi ddiini ye owasa Harriet omuseveniside n'omulaba nga agenda mu maaso ga Katonda aba nekibata sense of belonging kye nagambye. Ebyo ne bye tulimu. Eddiini is something very important mu bulamu bwaki? Bw'omuntu. Omuwala agenda okuba omukatuliki agambe kino kyenkola ki? Osubira yabula naye ali wasubira nti watuufu. Tagenze omanye abaana abagenze mu ddiini ne bakollecting ebyabazadde baabwe. Nga taata yaleka alese ebibbe waka mu kyalo simayirire ensaasi omwana akola n'agamba no nayinza okwetegereza Bayibuli ba Qur'ani nga tebikola ki? Tebyetaagisa. Ekitegeeza eddiini omuntu agifunye talifaanagana nga tagikoze ki? Naye differences ezibaawo ke kaseera k'okufa, ke kaseera k'emikolo, ke kaseera k'embaga, ke kaseera ka laavu ng'etandise okukaddiwa. Awe yebeera ekyanga kyeki. Ati omukazi akugamba naganze ali lunaku nkisi ngamba kulya kapooko. Olowooza badde ngenda mu tawuni ndyaki oti. Ne bakigamba awanti n'osooka okola ki? N'osanyalala. Tusaalalira akabazitala akameka. 2. Allah wange Yesu giwasa akola ki? N'omwana ono omukatuliki gw'ogenda okuleka leero. Wano abaana bo we bagenda kukyala wa jjajja waabwe. Entamu z'awaka zonna bazikubamu ebituli. Wabafumbira mu ntamu zibadde zifumbira mu pooko omwana ono ali. Abaana balina okugenda okukyala gy'owasikoze eki? Gy'owasizza. Maama yeetaaga abaana bakola ki? Balabako. Kati ssebo ali oli mugagga nnyo wawassa muwala wa Peter. Kati genda okyuse entamu zaabwe okyuse embeera zaabwe ez'awaka. Emirawo majigo masowaani. Ogendeko ne musiko oleme kusanga ate bamaleko emirembe. Ate bamaleko emiki? Ewaabwe. Emirembe waki? Ekitegeeza buli ayingirira kyonna kyayingiridde akyetegereze abeeredde ku ki? Okukifeesinga. Si kintu kyakugezesa n'eddiini si kintu kyakukola ki? Kyagesa ebiri byonna byonna Katonda yabirinaanyaganya. Naye yadde eddiini yenkulu ku ki? Ku laavu. Genda mu ddiini yo ekubulire gy'olina okugenda. So I'm sending each and every Ugandan mu ddiini ye gy'ali akwate Bayibuli eno agenda asensere nti musajja mutuufu kigwandikoze eki? Ne kati nze oyinza otya okubeera shocked nga ate oyagala ali ano ngamba musemana teva kuwasa tebakubuulirira wamu ekyo ekintu kikanga fewofe n'obeera n'omusomera kagambe kano mukwana fewofe n'obeera n'omukazi omu n'owangana n'emyaka nga 2 paka omwana ono bwamuzaala bbali omwana ono si waffe leka naawe omwana ono alina enfaana gy'afaana waleseewo leka option akagamba mbu nno Qur'ani egamba nti obeera waddembe okusigaza omu era oli waddembe okufuna abaana saayinza boyo anti yalina obusobozi kati obusobozi bonna mbulina banaalabirawo ab'ekikaali okyafunira emirembe mu hajja right mugattako balala nze nga nnyiize Allah yankola sikuba bakazi okola otya nze girlfriend wange ali next kubenjagala wamita kisumuluzo kyamotoka kyova Allah yampa ekisumuluzo n'emyaka 17 sikitangako. Wow. At the age of 17 I was driving. Allah nsaasire sitanga kiki kisumuluzo nkimwebaliza mu kamera ati alhamdulillah rabbil alamin. Amen. Kakati ekisumuluzo ekyo kituufu okifunye naye ogenda kuwummulirawo kwakati ennyumba etabuse mfulumamu ekisumuluzo kirina ye emmotoka ejja kwakasaamu olinza omaliriza ng'ogenza ate kutemesa ate n'osanga ate ogenze kutemesa ate ogeze mu bbaala kogwe ogende mu kifuba ekirala olebye otaterezeza ani alibitereza mwetereze bakazi mmwe tujja kugenda owulira ffe kyokutereza ensonga ezibaawo ageza mu kifuba kirala mwetereze olaba mmwe mutetenkanyiza kati kankubuuze ssebo obusiraamu kale ekyo kiri mu busiraamu naye mbuuza mukyalawo ye bw'anyiiga akola atya? Bw'anyiiga naye afuneko alina okusalalira akabiri omanyi kati kambabuulire kati lwaki kutosadde okusinga ogenda mu nina abawala baasoma kituufu abazungu baayagala nnyo okukola omwenkanonkano naye baali against Katonda
Kweli. Omwenkanonkano. Katonda yalina walabira omukyala n'omwana. Alina walabira perspective y'omukyala n'omuki. Bayibuli yaggwa dda yakiwandiika, Kurani yakikola ki? Simanyi basawo Baganda kye bawandiika naye omwenkanonkano gwagenda dda mu Bayibuli neki? Ne Kurani. Kakati gwe onyiize leero kale njagala kale oba mwenkanonkano gwe oyagala nange nsune ku si mwenkanonkano n'ebintu bya mutima. Mwenkanonkano naye tandika oggula emmere ewaka. Bazigula kati bagigula kati naye otegeera nti omwenkano tegukola ng'omubbi akonkona. Mukwano abasajja yasitale panno ku mukazi. Nti byoyogera abasajja temala mukwata goyi. Ogenda okumekereza nga yakuba eripyeko wali obamanyi. Bayigira siringi. So mwenna abatuwuliriza eno topiki ya mwoyo. Era we munaafuna time ennungi ennyo. Nja kujja ne content. Jensuubira gyesooka bannaki? Bannayuganda. One, there is a difference between love and deen. Naye eddiini ono yali waggulu, love eno esobola otabula eddiini eno. So noonyereza nnyo ekikola ki? Ekiri waggulu era kyekireze ebiki? Ebizibu. Fe Obusiraamu bwatugaana omwenge, ne nabuuza nnyo. Ne tugamba baseeka ate omwenge nga muddugulu baatugamba gikola ki? Gyegulise tewali kuwonoona. Naye omwenge batandika okunywa mu bbalaza bakwano bange mbalaba. Ecupa esooka yeramuza ecupa y'okumeka? Ey'okubiri nereeta ey'okusatu. Eno ey'okuna neegulira bonna abakola ki? Abaliwo naye ng'akameeza okaabakaaba weewozaawozaako. Alright, kulwabudde njagala ntegere nene ensonga. Mwami Shafik Ali, enjawukana z'amadiini mu baagalana zitandika ddi okufuuka obuzibu? Ddi lw'ogamba nti naye omanyi Yesu omukazi namufuna tetukwatagana ddiini naye kati kino ekituuse ekimala biki by'olinza okulabirako? Confidence mu ddiini ne laavu etandika olunaku ng'abantu bali mu kye bayita honeymoon. Real life y'eddiini etandika nga mutandise ozaala naye nga olina kyewasuubira ky'olikyusaamu munno. Ebbanga ne ligenderera nga takola ki? Era ogenderaba omuwala oyo nga gamba it is true. Nsobola okwambala sharia naye nga nkwatemu naye ebiiba bwe kati nga kwekali ne budresi kwe buli obuki obuwanvu. Oyo muwala mulungi nnyo. Naye ogenda nga atandise obukola ki? Ng'agamba ffe tukulanye. Tuli bakulu nabaki? Nabakulu. Ate kati emulembe gwa leero Allah tusaasire ya Rabbi Mungu tusaasire otuwe ku ssente ewaka. Tusobole okulabira abakyala baffe. Kati ate abakyala balabirira ewaka. Weebase omukyala atwala mwana ku ssomero. Gwe ukoze eki? Naye nga n'omwana gw'atwala yamuweereddeyo ki? My dear, aliyogera ki? Toyina kyosa kuteesa maka. Gwe ddiini wayigamu ki mu njogera? Eddiini gwe yoomwe tegamba okusasula mwana school fees. Ye taata. Wayigamu kubaga mateeka. Ye taata. Kamutwaleko mu dduuka lya sharia. Sharia z'Abasiraamu etandika okubeera mitwalo 2. Etandikibwako mutuufu. Obuga bw'Abasiraamu obuli cheap bu dress ba mitwalo 10 n'egi. Bonogenda mu sharia. Bakuguza kyali ki? Kuba nagulako ku sharia. Yali ya Meka. Onana kitundu. Bakuguza kifaanananga. Bakula kifaananga ezo ngoye za Egypt. Sharia z'Abasiraamu ogiteeka ku mizaani ng'ezitowa half kilo. Ogimanye eyo? Yes. Kati eba ezitowa bwetya nga oluusi emu ate erimu n'eki? N'endala n'ebyebikira n'ebiki n'ebirala. Kati gwe ogenda okulaba ng'agamba nti kale mukwano gwange ali kituufu nkwagadde nnyo bali kunjagala. Naye munne ow'ekitiibwa tukakutwaleko mu sharia ongulire buki. Kati n'obusobozi bwa sharia tobukola ki? Tobuyina kyokka obaga mateeka. Tobulina naye wandyagadde akole ki? Yeebikire. Kati ng'agamba munne ngulira buli muggomesi. Ngula muggomesi ne wala oggomesi emikono emiwanvu. Teriyo. Otegeera nti kati kolagana era eddi kyombuza ekibuuzo mutandika okufa olunaku laavu lwekendeera. Mutandika okuyombagana olunaku lw'otandika ng'ombuulira ebintu byasooka okukkiriza mu laavu. N'olowooza nti genda kutuuka January nga December ng'abikoze eki? Naye ng'ate yeeyongera kufuna immunity kuba naye alina byakusomamu. Ali gwe nasuubira si yaliwa. Si gwe nfuna. Ono Gayi yampanga ssente mu $. Siddangamu kulaba ki? Naye Ali maze okkiraba alabika yaddukanga n'akwata emitwalo 5. N'akyusaamu n'ampa ekiki? Ekikumi. Gwe n'olowooza obulamu bwe butambulira mu ki? Mu $. Mu $. So ebintu byonna byonna wake up calls zitaka okujja mu baana baffe. Yes. Ne bategeera
gyenva wa gyendaga ki wa era tugenda kukoma ki wa ekintu ekyo kasita omala okitegeera bwoti ojja tegeera bulungi nnyo nga maliri gonna twewadde ekitiibwa naye twewasa ffe tugisobola kumalawo fe abasiraamu batukkiriza bameka bana naye abakyalo sobola bamalawo omusajja omu waayimiridde bw'ati yeetoolwa abakyala 7 yeresho bw'ogenda emulago wali bazaala abaana 7 kubako omusajja ogwo naye batutenda mbu abasajja babbula naye ennaku zino abaana bazadde abalenzi kati anti genda emulago nze ndi RDC tufuna statistics kati ffe mulago eri anda area yange gana malalo kesise gono funaisa abantu okubuuza bameka abazaaliddwa kati byenjogera si bya mbu naye omwana omulenzi wayimiridde yeetooleddwa abasajja bameka abawala 7 abawala 7 lwakuba n'ekizibu kye tuliko n'omusajja ono gwe batunuulira ate nabo abatategeera bangi ekikiggwe abatategeera baki omusajja n'omusanga nga emmeeza eno eriko buli kyakunywa kya tayipu ne bagula omwenge se baguta moweti oli n'agulwa buki buyiyi mu miziki ne batukasukira ebinusu weewuma weewumi kinusu bwoti kikuba abasiraamu bakigamba saddaaka bagenda zimba era kasanda bakabasada nze maaso wano olaba kasaba ga saddaaka nga nze nkutamamu bwe ntya tebakuba ebinyika ng'akuba naye ng'omuntu y'omu alina yabadde n'akakasensi nga wakola ki nga waalina ssente so ffe mu busiraamu baatugamba rabbi zirini ilman wasuna fakuma nsaba katonda yenna alaba sho nammwe abe tuli nabo katonda abawe ebintu bya mirundi emeka abawe okumanya abawe n'okutegeera kibi nnyo katonda okuwa okumanya n'atakuwa kukola ki bwe ngeri gy'oli muwala mu Ngereza it is the mode of interpretation how would you analyze how would you interpret dokita teyaliyingidde theatre n'alongoosa omuntu amagwe nga maki nga mafuna akola ripooti ti olabadde chain smoke abadde anywa sigala same dokita n'afuna omunwe theatre n'akwata omunwe gwaki ekibuuzo kiriwo nti omuggyako digiri ye si dokita naye yabitegeera ati yabitegeera bulala olwokuwaana okuga towuganga ogenda eriggoonya so ebintu bino ebyeddiini n'omukwano bannayuganda njala kumaliza amagambo mukulembeze ennyo ddiini eddiini is the boss for everything bwe munaakulembeza eddiini zino ansa zetulimu wano ogenda kudde kwanja kwogera ansa wano ekiŋŋaanye wano nga za busiraamu bokka bagambe sho mwagikyusizza n'omulala Peter J. adifendinga kye nali nkola ki so saagala kulala no president ya defense nti Shafik Arwe yali wano yatukuba naffe katutetukola ki katusho yammwe esobola obula kyoba natandise nga gamba kikkirizibwa kuba teri yazaalibwa nga musiraamu era obusiraamu olunaku lw'obuyingire n'omwana tumwaziinira naye tulinda omwana mpaka waaweza emyaka 7 okutegeera nti ategedde nti baaziina olaba response ye nti akoze atya era ne saidi yaffe eri enda tulina ekitambiro ky'emmisa ekisooka okubatiza naye kati awo na process ogiseemu naye gamba nti obasaba gobera mu kitambiro kya mmisa ekisooka abasaba bano wali kitambiro ky'emmisa ekisooka nga bakazaala omwana okusa prayers za church noga tugenda mu kitambiro kya mmisa ekisooka kino ekyokubiri kati naffe omusiraamu asinga ofuna empeera yo yakeera mu muzikiti ekituufu kati wofuna omwana akeera mu ki muzikiti that's a blessing so kakati ensonga yonna yonna mufuule eddiini on top wemala okufuna ddiini on top mugende mu revising culture zammwe culture gyogwa ne culture y'eddiini ogenda tegeera kiki mwandyagala ffe tulwanagana n'okwambala obulungi n'abanyankole bajja abanyarwanda bambala bulungi abanyarwanda bava ku .com story naye abanyarwanda bata mikono eno wansi anti gomesi ate zikyaliyo za mikolo wali olabeko omukazi agenda ku mulimu wano mu palamenti ne gomesi n'abakyala bedda bagendanga okukola mu gomesi bajja ti n'olumpungu sisita wange atunda gomesi abambala emishalana gyabwe giba gikwana wansi bagisibiramu ddala bulungi nnyo okujjako wano wapatani mu
naye bwe bagisibira mu ki oh my goodness banange shona ndiyagadde egende paka enkya paka wiiki ejja paka yirwa nsonga omugenyi gwe twakyazizza atwewadde yenna ng'etwasubidde twewa naye nga sho bwetu bwetuuse ku nkomerero yayo nyongera okujjukiza nti tuli ku Malakai Ecolodge esangibwa ekitende eyandyagadde okujja ofune okuwummula okulungi kyekifo ekituufu olina okujja balina website gende bagambe kyeweetaaga akatereke ka Mwami Shafik Ali ng'osiibula abantu neyanza nnyo neyanzenge tulina emiramwa mingi nnyo era twandyagadde okweyongeza egibeera ku TV ng'ekituufu girl child ne boy child zibongerako kitono naye guno omulamwa gwe mulimu gulimu direction era kyembasaba nga nsiibula mufune n'abakulu mu madiini mubaleete wano batuwe perspective yaabwe nti oli ayogedde yabadde RCC Sheikh Kitigwe kikyokyogerako Imaamu Kyeyune gwe kikyokola ki kyokyogerako Pastor Gundi gwe kikyotugamba Reverend Gundi tulireetinge eddiini n'obulamu bwaki bwa bulijjo because kensiibula nako lwaki nkogeddaako omwana yali Egypt baamusomesa byonna n'afuna PhD n'asoma masters iri awo omwana beerabira omusomesa eddiini omwana beerabira omusomesa eddiini Allah nga amukuzizza bamodde kampani era n'essente zaafuna nnyingi yawasa n'owasa yamuleetera obulwadde nga yakatandika okweyagala naye bwe bamutwala mu ddwaliro taata yali mugagga nnyo omusawo yalaba sayini omwana tagenda kuwona naye ensobi gye baakola baageya omwana nga balowooza yekoze eki yeebase nga bagamba bazadde be ne bagamba nti omwana ono obulwadde bwalwadde ayinza obutakola ki omwana kumbi teyeebase nnyo omusawo yagenda n'ayita maama we ne mukyala we n'agamba mukyala we genda mu odrop yange wansi wano onzire ebbaasa eyo ogireete kati buli omu n'alindira ebbaasa gye ndowooza bambi yali esevinga ssente ndowooza bagenda okuleeta ebbaasa nga mulimu empapula zonna ez'obuyigirizi zekola ki zeyasoma n'abikwasa bazadde be naga maama nze ndaba sigenda kuwona taata naye temunnyambye kubanga diguri zammwe ziizo nzibaddiza ewa Katonda ngenda kugendayo naki that was the question ewa Katonda byonna mubimpadde byonna mbikoze ki naye temwampa kutegeera Katonda wange ate ewa Katonda si byenyanjulayo biriwa go back buli munnaddiini yenna agenda akuliza abaana mu ddiini kijja kuba kitumala bumazi neno debate ejja kuba eweddewo okutegeera nti omusiraamu kange neefuna omusiraamu omuseveni side uno yafuna museveni side munne mwe mugende at your own risk okufuna Ali Shafiki hakki endala eba ekola ki neyanza nnyo abatulaba abalabi baffe bwenna aba Spark TV andi musiimu nnyo of course I'm congratulating the President of the Republic of Uganda okuba nti yayiseewo era n'alayira mu mbeera yonna congratulating Minister for Kampala so bannayuganda mwenna mukuume eddembe politics takoma leero oyinza obutakimakinga leero next time okola ki okimakinge era obulamu bwaffe bubeere bulungi mwenna mbaagala nnyo I sign out. Abalungi baffe eyandyagadde okunfollowinga ku social media nze Jose Naji oba Most Wanted. Nyongera okujikiza na programu endera ku Spark TV gye bayita Tukigale ebirayo Monday to Friday 11 mpaka emu z'essaawa 2 nga tukuba omuziki kati mwe abannengeero mu Spark Girlfriends ono mulala n'owatukigale naye mulala gwe kyolina okola every single Sunday tetumisinga saa 2 ez'ekiro. Thank you so much. Enviri zange za Login Salon esangibwa Kireka opposite ne Shelley Kireka basiba basala bakola pedicure ne manicure. Rose. Tubale kutambula naffe Spark TV Spark Girlfriends nga bulijjo Rose Tendo the Queen of Peace Mchala Matovu tusinkane Sunday ja. Good night.